nsonga ya ndongo ya Kajambiya tematema ku Mamizi Sport Mutaba. Tugenda kubeera wiiki ejja oba olw'omukaaga nga 2 omwezi ogw'okutaano. Ensonga eno esombodde abantu bangi era ng'endongo eno tumaze ebbanga ddene nga tugitambuza nga tugikuba naye twasazeewo ate okugitongola ebe nga etongozebwa mu butongole ate etandika okubuna eggwanga lyonna. So endongo eno si mpya mu matu g'abantu naye ate tubadde tetunnagitongoza mu butongole okulaba nga egenda mu bantu okutambula abantu bategeera endongo ya Kajambiya kyeki. Abasinga bakyebuuza bwebuuza Kajambiya tematema tebakitegeera. Kati twasazeewo endongo eno okugitongola mu butongole ku Mamizi Sport Mutaba ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 ogw'okutaano lujja kubeera lwa mukaaga ku Mamizi Sport Lwendawula Mutaba. So mbadde nkowola abantu mwenna okuva abebule n'ebweya okujja okubaawo ng'endongo eno tugitongoza. Amanya yenze kujja we Masaka Super BJ Uganda owa Kajambiya era nga show eno yesookedde ddala gyensoose okuteekateeka oba gyensoose okutegeka ne baganda bange bonna abamperekeddeko okulaba nga tugigulawo mu butongole ku Mamizi Sport Mutaba nga tusuubira nti egenda kuba y'amaanyi ate ng'egenda kubeeramu ebyokwewunyisa bingi nnyo. So ng'omuntu ali eyo atulaba awuliriza tukusaba nti endongo eno twandibadde ng'ogisubwa kubanga kigenda kubaamu ekintu ekyenjawulo kyobadde tolabanga mbivulu birala nga tugenda kubeera nakyo ku Mamizi Sport Mutaba mu ndongo ya Kajambiya. Super BJ industry ya ndi presenter wa radio era akadde kano nkolera ku radio budde omuntu wa bulijjo naye nga radio ngimazeemu ebbanga emyaka kati giri 10 nga ni mu radio nga mpeereza naye nga abantu bangi nnyo bazze beebuuza naye lwaki tokolayo ekintu n'otegekayo show naffe ne tukola ki ne tujja ne tubaawo mu show ne tubaawo nti eno show ye ya Super BJ ebbanga lyamaze ng'akola ki. So wakati awo nga naffe tukyakiruka okulaba nga kintu ki kye tusobola okuwa abantu baffe abazze batugobeera abazze bawagira Super BJ nti ebbanga lyamaze ng'asabula endongo okulaba nga tubawo ekintu eky'amaanyi omuntu kyabadde talabangako kwe kuleeta endongo ya Kajambiya nejja ate ntuuka okulaba nga tuteekateeka okugitongola. Mperekeddwako abantu bangi ngenda kubeera n'abayimbi ba presenter baganda bange okuva ku radio buddu ne ba DJ okuva mu bitundu ebyenjawulo ne ku media houses ez'enjawulo ate ngenda kubeera ne ba MCs ab'enjawulo saako n'ebintu ebirala bingi nnyo. So n'ebirabo ebirala bingi bigenda kubanga bigabwa. Tugenda kubeera n'omuyimbi Aida Mugo ensi yonna emumanyi abantu abasinga bamumanyi Aida Mugo. Tulina omuyimbi Kozambe Disita tugenda kubeera naye ku Mamizi Sport Mutaba nga 2. Tugenda kubeera n'omuyimbi Max Pro Uganda agenda kubaawo ku Mamizi Sport Mutaba. Tugenda kubeera ne Menzo wamu n'Ekijambiya bebayimba oluyimba lw'amasanyu ga Bulangiti nabo tubalina mu ndongo ya Kajambiya. Tulina omuyimbi Ben Ravinix, tulina omuyimbi Lazarus Kiraboy, bayimbi bangi nnyo besinza kumalayo Mr Flow Uganda n'abayimbi abalala bangi nnyo abagenda okubeerawo. Tulina omwana Anita Banks n'abalala bangi. Mperekeddwako baganda bange ba DJ okuva ku radio buddu muganda wange ono DJ Daniel wali era ensonga zino zitambula dda bulungi nnyo ekintu akyomyemu omutwe. Nina DJ Jackie Patra o DJ omukyala akyasinza osabika endongo ate nina ne DJ Mero Pro bonna abo bava ku radio budde omuntu wa bulijjo. Ninawo DJ Raga Emma okuva ku TMTV naye agenda kubaawo. Ninawo ne DJ omupyo w'ekisiikirize ate nga koolwo tugenda kuba tumulonkinga okumuggyako engalo. So ba DJ n'abalala bangi nnyo bagenda okubaawo koolwo ensonga zigenda kubeera talatibu nnyo. MC w'olunaku koolwo tulina MC Muzeyi Kamadi owaffe wa radio buddu. So nga n'ebintu ebirala bingi nnyo tulina abaana ab'obuwala bangi nnyo manyi abantu eyo ewaffe mu ttaba eyo abagamba bw'oba ojja tuleetere ebyana eby'obuwala kati byo twabisimbiza layini kyekigenda okubeera wali kigenda kuba kyanjawulo bintu bingi nnyo tugenda kugaba ebirabo tugenda kubawo n'empaka ez'enjawulo n'abaana abeeka abayimbi bagenda kubaawo nga bangi nnyo era abantu bangi nnyo abeesunze okulabika nga babeerawo mu ndongo yaffe. Naye nga sinabagenda wala neebaza abantu abatutaddemu akasente n'abasobodde ovaayo ne bagula tiketi. Tulina baganda baffe babayita bakwagalana traders
bali wano Masaka Cobalt Street batunda amasuti agawedde batutadde mu sente atubeyanziza nnyo. Tuyina baganda baffe aba Haledi Service Center mu Nyendo bakola ku service wa piki motoka byonna batutadde mu sente era nga tubebaliza ddala. Tuyina baganda baffe abalala tuyina Enoka Technologies alisunga ku kyapa yatadde mu sente. Tuyina muganda waffe aba the Brains International eya Maxi Pro Uganda abo nno abaguze meeza 2 ne bagula ne tiketi za mitwala 30 ez'abantu. So bantu bangi nnyo abazze bakola ki bavayo nebaza baganda banga basodde okubanga bagula emmeeza. Ninamu muyimbi Senti Kagezi Enoka, ninamu Mr. Fro Yugi n'abayimbi benyina nekyewunyisa ku kipande kati eno sherimu ebyafaayo nti nina abayimbi abali ku kipande naye nga ate bo bwe bagenda okweteka buli kimu ate nga ne ku show baguze emmeeza baguze tiketi. So bintu bingi nnyo mukwano gwange gwe ali eyo byotayina kusubwa mweno show kubanga byanjawula ate nga tibize tebibangawo mu show zo zolaba kyovula bayitibwa endongo ya Kajambiya tematema. Tuyinawo kwali akaliwo wansi nti Chumita kati ataka ka Chumita kali mu birala bingi buli kimu gwe gamba buli kyowulyanga bw'owulya erinnya ly'endongo ya Kajambiya tematema Chumita ye kigenda okubeera ekyenjawulo ku Mamizi Sport Mutaba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano nga lwa mukaaga lwa wiiki ejja ngambe olw'omukaaga luno ehulusembedde gye tulagamu. So mbakoola mwenna gye muli ambitundu ebiranye Mamizi Sport Mutaba omuli Lwoyo, Kunsalo, Kibuuka, Lwamaggwa. Lwamaggwa eyo ninayo DJ Siraji y'omwera kubatadde mu sente. DJ Siraji era ng'akoze kyamaanyi okubanga akunga abantu b'e Lwamaggwa n'ebitundu ebiranyeewo okujja ku Mamizi Sport Mutaba. So DJ Siraji Music Center Lwamaggwa naye tumweyanza nnyo y'omu ku basponsor ate nga y'omu ku bakunga okulabika nga abantu bakola ki bajja. So nenyongera okunga abantu b'Endagwe, Kaapa, Kayirira, abantu b'omu Kibuloka Nanywa, abantu b'eki Kisayi Mukoona, abantu b'omu Ddwaniro, Katovu, Kaapa yonna okwetoloola yonna n'ebitundu ebiranyeewo abaliranye Mamizi Sport Lwendawula Mutaba. Okujja mu bungi tubeewo tutongoze endongo yaffe eno security erigenda kubeera ggulugulu muntu teweeraliikirira nti kino kiri oba wagenda kuba okutataganyizibwa sound gye tuleese ye y'amaanyi era abantu abasinga bagitegeera n'erinnya lyokka likuwa ekigenda okubanga kiddirira bagiyita Chicago Events tekyali eri wabula ate kati ndalamu. So gwe mukwano gwange agenda okujja ku Mamizi Sport manya nti tugenda kuwa ekisinga ekikyasinze ate ekyamaanyi kyotalabangako ekigenda okubeerawo. Chicago Events ewomyemu omutwe buli kimu amatala sound buli kimu. Tuyinawo ne disc endala ezigenda okuba mu drive naye ng'egenda okubeera ku stage matala sound ye Chicago Events. Endongo ya Kajambiya weeyawukira ku ndongo endala kye kino kye njagala okutongoza nti njagala omuntu ono abadde awulira endongo ya Kajambiya ajje wali alabe naye yeeyawulireko amanye nti kituufu omusajja tayogera bwogezi nti ndongo ya Kajambiya kuba ndongo nyingi buli omu azze atandikawo naga nti bali bandongo yeeno ffe tukuba ndongo yeeno naye ate bwowulira ekifuluma nga kifaanagana kati ffe ate tulinawo ekyenjawulo era omuntu ono agenda okujja ku Mamizi Sport Lwendawula Mutaba kyagenda okulaba ategeere nti waliwo ate ekyenjawulo ekirungo ekyeyongedde mu ndongo kyekino yensonga lwaki tugenda kugitongoza abantu bano balabe ekyenjawulo. Anaabeera ku Mamizi Sport yajja okubuulira abalala nti abasajja bakuba endongo naye ate ono alina kaleesemu akaki ak'enjawulo. Yensonga eyo tugenda kuyingirira omutwalo gumu ordinary, VIP emitwalo 2, then emmeeza ya mitwalo 20. Naye nga sofa akadde kano ampozi abagula emmeeza zo nyinza okugamba nti tuyinza okubanga zikyaliwo obanga tezikyaliwo kyenyinza okugamba okusinziira ku kifo n'emmeeza ze twali tubaze ezigenda okugenda mu kifo ekyo. Naye nga kadde kano tuyinza okubanga tusigazaawo emmeeza kitono nnyo 3 okubanga ziggwawo. Ekyenjawulo ekiriwo nti mu kifo kino gyentegese endongo eno eya Kajambiya okugironkinga si gwe mulundi ogusoose nga ntegekayo show naye ng'ate seeno endongo eyange eno eya Kajambiya. So abantu bawali bakimanyi bumanya nti oyo bwajja talimba buli kimu bakifuna mu bujjuvu bwakyo nti bino si byakulimba already nti nina n'abayimbi abasinga already obulango bazze babuwulira nga abayimbi beeyogerera nti bo bennyini bagenda kubaayo ate n'ekirala n'abantu bennyini bakimanye nti ekintu kino
tekigenda kubaamu kulimba lwa nsonga tekitandise ate tekigenda kukoma, kigenda kubaawo mwaka ku mwaka. Security twakolaganye ne security zinga za mirundi esatu. Tuyina security ey'omu ddwaniro, tuyina ne security yennyini ey'Erwenda Wula Mutaba, ate ne tubeera ne security yaffe ey'abanaffe aba Uber. So security yo nga yo eri tight, omuntu talina kweralikira nti oba kino oba kiri. Show egenda kutandika misana, eri emiryango gigenda kugulawo saa 9 ez'emisana. Ensonga nti bantu bangi abagala okuperforminga kweyo show. So ne tulabanga ate nga sheno twagala zigenda okutuuka ssaawa 6 ogw'ekiro nga disiko etandise. Ekyenjawulo, disiko egenda kuvaako ssaawa 2 za kumakya. Tugenda tandika misana ssaawa 9 emiryango nga giguddwawo, then disiko esirika lwa Sande ku makya ssaawa 2. Era gwe omuntu andaba wano oba mpulira, gwe wezibanga tezinakona ssaawa 2 ez'okumakya, gwe sigalawo paka nga zikonye 2, ojja kutegeera nti abasajja kye boogera kyekituufu era tebalimba. Ssaawa 2 ez'okumakya disiko yaffe tusuubira okuba nga ezikira. Ensonga endala nti abayimbi bangi abagenda performinga kweyo show n'abaagala okulabika nga baperforminga. Yensonga lwaki twagambye nti we tutandika obukyali kijja kuwa abantu bangi nnyo omukisa okulabika nga baperforminga kweno show, n'enteekateeka zonna okuba nga zitambula ddala bulungi nnyo.